Jimmy Kakande alina emyaka 4, mutuuze w'Enkowe mu disitulikiti y'e Wakiso. Talirabira lwe yali agenda okufiirwa omuntu we olw'omusaayi. Singa teyali muganda we yali Emityana nga yagabako omusaayi, eyali omulwadde ze zandibadde kati embuyaga ezikaza engoye. Yalwaza omwana. Kati omwana oyo ne tunoonya omusaayi nga batugamba omusaayi mutono. Ye dokita omu n'atugamba naye mugaba omusaayi. Awo buzibu ne bujja. Tugenda okwesanga nga tetugaba musaayi nga muganda waffe agaba omusaayi ali Mityana eyo. Tukuba essimu n'atuweereza akakaadi akalaga nti agaba omusaayi. Bwe kajja omusawo n'atugamba kirungi n'atuwa omusaayi. Okufa olwo Kakande buli lwawulira we bagaba omusaayi talutumira mwana. Nteebereza nnyo mwana wange singa alwala nga ayagala omusaayi. Already tebagenda yitanzi nti gaba omusaayi alina okuba nga agusangayo. Ayinza okusangayo ogwange, ayinza okusangayo ogw'omuyambi omulala eyawa. So gaba omusaayi kirungi. Ono y'omu ku bantu abakedde okweyiwa ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform e Makerere Kavule okugaba omusaayi. Kyemmanyi mbeerako n'abalala b'embeera ntaasizza babeera bali malwaliro nga beetaaga omusaayi. Bainaffe bafa mu kuzaala, accident, ababodaboda, abatakisi. Era njawo okusaba Bannayuganda bonna nti eno ensonga ekwatako buli omu okulaba nga ogaba omusaayi kubanga enkya tomanya kigenda kubeerawo. N'abakulembeze b'ekibiina kino nga bakulembeddwa mu Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu be bamu ku bawaddeyo omusaayi. Okusinziira ku Dr. Samuel Davis Wante basuubira okukungaanya yuniti z'omusaayi soba mu 200 olwaleero. Agamba buli bungi bw'abantu bwe bweyongera mu ggwanga n'obwetaavu bw'omusaayi gye bukoma okweyongera. WHO requires that we must collect 1% of healthy blood to the expected population of that country. So in Uganda we are supposed to collect 459,000 units of blood. Omusaayi gugabibwa omuntu yenna awezezza emyaka 17 okuggyako abalina bye bayitamu ebitabasobozesa. Atalina kimuluma kyonna atayimirizawo bulamu obukuddagala bw'abeera mukyalo oba mwannyinaze alina kubeera nga tali lubuto, alina kubeera nga tayonsa mwana, era omukyalo oyo alina okubeera nga teyakonya kagere. Okusinziira ku Dr. Wante, buli lunaku abakyala 20 bafa olw'ebbula ly'omusaayi. Nti omusaayi tegulina kkolero. Omusaayi bwe gubeera nga gwe gwetaagisa tewabeera ggezi ddala lyonna. Omusawo ne bw'abeera yatendekebwe atya nga yeetaaga musaayi tasobola kubeera n'adduka wagenda n'agugula. Wano Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform wasinzidde n'akoowola abantu okussa wabbala ebyobufuzi bagaba omusaayi. Nga mwe muli n'aba NRM kuba nammwe omusaayi gwammwe guyamba Bannayuganda ng'ogwaffe bwe guyinza obbayamba. So nammwe mugaba omusaayi kubanga tomanya munnange nawe oyinza okwesanga bwe tubeera mu ddwaliro tewaba kibiina kyonna. Kyagulanyi agamba nti okugaba omusaayi ke kabonero ak'okungulu akoliko omuntu ayagala ensi ye. Kino kye kikolwa eky'Obunnayuganda ekisinga kuba oba okikoledde eggwanga tomanyi gwe kigenda kuyamba n'ekigenda kuyamba omuntu nga mwe muli ne mugandawo, mwe muli ne mukyalawo, mwe muli naawe kennyini. So let's do it. Wetuviiriddeyo ng'okugaba omusaayi kukyagenda mu maaso ku kitebe ky'ekibiina ki Nope Makerere Kavule. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.